and get some money. Thank you, and thank you for giving me some money too. Shiba Kalungi avuddeyoko abaddeko ko n'ekifo munanga tekyabaddemu n'akakasa esayidi eno bannange abadde ayaka okamalako obumazi ate nga omwana mulenzi munanga ate eyeeyisa ng'abawala muyite munanga ate Bianca onansonyiwa kyogera bwentyo munnange kiyinza okunyiiza naye nga nina kyogera bwentyo lwa nsonga nti era bwe kiri kaakati nno mwana muwala ono oba mwana mulenzi ono avuddeyo ne yeewaana n'agamba nti nno ye obulamu bwalimu abweyagaliramu kaakati nno waliwo abamuwadde munanga ate ku magezi esayidi eno so ngenda kubeera nga mbikuzanyiramuko mu maaso awo kw'ossa ate Coco Master Shine empaka z'okunyiiga muganda wange kibadde kikambwe nnyo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula kantandika munanga ate n'akatambi ka Shiba Kalungi yabadde ku baggayi bano wali munanga ate mu tawuni kakati nno ye yeesiga munanga ate bantu bano era nga wakozesa product zaabwe era nga wakozesa munanga ate product zaabwe munange aba akozeseza munanga ate ekintu ekirungi ekigenda munanga ate omulabisa obulungi babadde mugoyingamu munanga ate crazy yona gye biggweredde kanguzanyiremuko akatambi. So here I am, my Mona Magic Mist and my Mona Bro Magic Band. Get yours right now. Magic Wand. Yes. Get yours right Thank now. you. Thank you. And you look so good. Look at her. She's looking like a boss. She's about to then get some money. Thank you. And thank you for giving me some money too. Bye. Love you. Kabadde kakute nnyo munanga ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok sigenda kubeera nga ndiwawo naye bannange nkongeddeyoko ku Bianca tali mu Uganda era nga abadde live asinzidde luddawa wali munanga ate Kenya muganda wange kyali mukwogerera munanga ate abamwogerera wano kikambwe nnyo ngambye bannange Bianca onaasoboka naye kansuke nkuzanyiremuko ate maaso awo njije toyina passport wadde ne passport naye nze gwovuma kirona misana nina connection ezikusinga mu simu yange nyingi nnyo nyingi nejja simundabira okummanyira bumanyizi kati ani yali alusubira nti wano sotuuka who tell me you guys ani you guys ku myaka emito I banaye you guys just change kala nze mbagala nnyo you guys kale singa musobola kitekera nti nze nsi yange njagala nnyo era singa tebyali by'abantu olaba ne ba president babivaako naye abantu mwe abalina obuzibu abantu you guys mwe abatadde eggwanga Uganda eggwanga wansi mwe abalitadde wansi okitegeera iye mwe abantu nze sigenda nenya government kuba government yo they have a good heart si bantu babi naye abantu mwengamu ebigambo ekisuka bane ebigambo byemwogera ekisuka bya kisiru nosanga omukazi myaka 8 ali kukana akatakavuma kati goberamu amagezi tukwitaani. Thanks my love, thanks for flower, nice ndeka kukinene nnyo era nga nkuzizza kaakati nno kankuzanyiremuko mu katambi kano eri abamu oba omu kwabo abali munanga ate mu kuvaayo nga bali mu kuwabula munanga ate mwana mwenzi munanga ate Bianca. Mavini tatu. Let me hope you're good. Bianca wajja omuumula. Mavini muumule. Naye ate Bianca. Mbadde nze nkwa simple advice. Byonna bikoze you a beautiful girl. Oba boy kyonna kyoli. Naye nze mbadde ngamba kendeeza ku bintu by'okola kubanga neeno gy'ojja oba gy'oplanning oba future yo gyetunudde ennaku zino tebakyayagala muntu ali too much abantu baagalako omuntu ow'ekigero. A simple advice Bianca ebyo ebintu by'oli okwekola kwegya emyaka gyo byekole Bianca ate oba munaye ekyoyagala kati ffe tunakolera ki nti obulamu bwalimu munnange ddala
lwaki munnanga ate tabukyusa esayidi eyo byebyo nno munnanga ate ebibadde bikyatambula esayidi nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo munnanga ate ku Bianca wali e Kenya gyali bannange ali mu kweyagala bitya esayidi eyo ennyindo yo yagiwummula era nga munnanga ate bwogezeza ku munnanga ate okulaba so nga nkwongeddeyoko wali empaka z'okunyiiga Coco Masishine kwosa ne Emily kaakati nno wali wabaddewo munnanga ate abawala ababadde bajja okubeera nga babasanyusa wali naye ekibadde mu katambi Amont ye akizannye sooka otunuulira akatambi kaako. Empaka z'okunyiiga zibadde ndejje mu zooni ya Luga ku Masitoowa nga zaateekeddwa Bandejje Youth Group. Empaka zino zijjamudde abatuuze obwedda batunuulira abavubuka abazeetabyemu nga banyiifu ebyensusso ng'oyinza okulowooza nti waliwo abakyankalanyiza. Abeetaye mu mpaka zino babataddeko abawala ababadde basosonkereza basobole okuseka. Kabadde kakutte nnyo munnanga ate vibe wali ku mukutu ogwa TikTok ojjukira nti nno ebitrading sometime tuvaayoko ne tukulaga esayidi so kabadde kakutte nnyo munnanga ate omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.